صحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. أما تنا مجفق ويشتوى الله سبحانه وتعالى إبن غاني مريمبي تسوى بالديريوم بك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أبو غانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان سبينتي مريبلونجي ربيريات سبا الله أتوب نونجي في الدنيا والآخرة اللهم آمين. غرغنا ما سنمي سوما جافي جتجويد القرآن الكريم كمون يوغاي تتوالا بيتا اللحن إنصبي بإذن الله تبارك وتعالى. كمون يغنو تغنا كلا بيتا أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين أمتيكا أغفغ النون يسكون نتنويني. amateka agafuga ensoma ya nuni sakina ne tanwini. Nuni ya sukun ne tanwini mbisoma atya mu Qur'ani y'ekitiibwa. Amateka agafuga ensoma ya nuni sakina ne tanwini. Nga tetunalaba amateka ago tugenda kusooka tulabe taarifu nuni sakina. Nuni sakina kiki? Nuni ya sukunu yeriwa ya nunu al-khaliyatu min al-haraka. Yennuni etayina mperezi. Yennuni etayina mperezi nga tayina fatha, tayina kasra, tayina dhamma. Ebera yaki yennuni eyo etibwa yaskun. Watakunu thabitatan fil wasli wal waqfi. Watakunu thabitatan fil wasli wal waqfi. Era nuni eyo ngesomwa nuni eyo esomwa fil wasli mukiseera nga ogenda kuyunga, wal waqfi ne mukiseera nga ogenda kuyimirira. Eyungwa mukiseera nga ogenda kuyunga ne mukiseera nga ogenda kuyimirira. Wal lafzi wal khatti, era nga nuni eyo esomwa ekyo ekirala ng'era ewandiikibwa. Tugambye nuni eyitibwa nuni sakina ye nuni etayina mpeerezi yonna mu mpeerezi essatu nga tayina fatiha, tayina kasra, tayina dhamma. Ekirala nuni eyo ng'esomwa mu mbeera za mirundi ebiri ng'ogenda kugiyimirirako oba ng'ogenda kuyunga mu maaso gaayo. Nuni eyo ekola ki? Esomwa. Walafu era nga nuni eyo eyatuka bulungi oba ntegereka. Wal khattu ng'era ewandiikibwa ogirabira ddala nti nuni oba ntegereka. Kyokulabirako man amila, ekigambo man nuni eyo yeyitibwa nuni sakina. Man ewandiikibwa osobola ogisoma ng'ogiyimirirako man, ate era bw'oba ng'oyunga man amila era ogisoma oba ntegereka. Era oba otunudde mu kitabo ewandiikibwa bulungi bagiwandiika ye nuni gye tuyita annuni as-sakina. Anhu, an ogira nti nuni bagiwandiika nga nuni terina mpeerezi. An esirika erina sukun, erina kabonero ka sukun, terina mpeerezi emu ku mpeerezi essatu. Ate nga bw'oba ng'ogenda giyimirirako an ogisoma, ate bw'oyunga anhu era ogisoma. Minkum era kyekimu. Yeyo annuni as-sakina. Nuni sakina yeriwa ye nuni etayina mpeerezi emu ku mpeerezi essatu nga nuni eyo esomwa mu kiseera nga ngenda giyimirirako, ate era ng'esomwa mu kiseera nga ngenda kuyunga. Nga nuni eyo ewandiikibwa bulungi era nga erabika era nga eyatuka oba ntegereka. Naam. Ate tanwini kyeki? Tanwini yeriwa wa nunun sakinatun, ebeera nuni nayo nga ya sukunu. Tugaye tanwini kyeki? Tanwini nunun ebeera nuni sakinatun nga ya sukunu. Tulhiquha al-arabu, abawarabu bagiteeka akhira al-asma'i lafzan la khattan. Abawarabu bagiteeka ku nkomerero y'amannya ng'eyatulwa bwatuzi wabula nga tebagiwandiika, nga bajatulira ku nkomerero y'amannya wabula nga tebagiwandiika nga nuni. Tukaddemu eyitibwa nuni tanwini. Eyitibwa tanwini eba nuni ya sukun. Ekyo kikwata kyosokerako ddala okukwata.
Tanwini ebaki nuni ya sukunu. Ebeerawa bagiteeka ku nkomerero y'amannya, kitegeeza nti nuni tegenda kubikolwa. Tanwini tegenda kubikolwa. Oba ntegereka egenda kumanya gatya gokka bagiteeka ku nkomerero y'amannya. Ekirala kyolina okumanya nti ebeera ku nkomerero. Oba mukategere tugambye nuni tanwini ebeera ki nuni ya sukunu, ekitegeeza nti nuni etali ya sukunu tebeera tanwini. Eteekeddwa kubanga nuni ya sukunu, eba nuni ya sukunu. Tulhiquha al-arabu, Abarabu bagiteeka akhira al-asma'i, ku nkomerero y'amannya. Kitegeeza nti nno tanwini ebeera ku nkomerero y'amannya, tesobola kubeera mu makati g'amannya, ebeera ku nkomerero y'amannya. Ekirala lafuzan eyatuka bwatusi la khattan, tebagiwandiika nga nuni. Ezo oteekeddwa okubeera nga obitegeera. Waslan ate ng'esomwa singa oba ogenda kuyunga, wala waqfan wabula wogiyimirirako tesomwa. Tukategedde bulungi. Tugambe nuni sakina nuni ya sukunu eyitibwa tanwini ebeera nuni ya sukunu, eteekebwa ku nkomerero. Abawarabu bagiteeka ku nkomerero y'amannya nga tewandiikibwa wabula ng'esomwa, ng'osobola ogisoma ng'ogenda kuyunga wabula togisoma ng'oyimirira. Ebyo oteekeddwa bikwata. Wa alamatuhu, akabonero akalaga nti tanwini eyo nuni eyo weeri fil khatti mu kuwandiika, mudaafatu lharaka, kwe kwongera ku mpeerezi, ne bawandiika empeerezi bbiri. Akabonero akakulaga nti waliwo nuni waliwo tanwini, kwe kubeera nga bawandiika empeerezi meka? Empeerezi bbiri. Ekyokulabirako nga bonaga baitin, baitin oba baitin, baitun, baitin. Ekisooka ebeera ku mannya. Baiti si linnya, ennyumba linnya. Ekyokubiri bagiteeka ku nkomerero y'ennyukuta y'ekigambo ekyo, ku nkomerero ennyukuta esembayo ku kigambo kwe tugiteeka. Baitin tosobola giteeka mu makati g'ekigambo, ebeera ku nkomerero. Baitin. Ekirala obanga ogitunuulidde osobola oli wagamba nti ndaga nnuuni, oyinza obutamulaga kuba tewandiikibwa. Oba ntegereka, naye ate ewulikika ng'omuntu ajoogedde, ng'ojoogera ewulikika ne tumanya nti asomye ennuuni eya sukunu. Baitin, baitin, baitun, baitun, baitan, baitan. Eyo yeyitibwa annuni tanwini, ebeera nuni ya sukunu. Abawarabu bagiteeka ku nkomerero y'amannya nga esomwa busomwa wabula nga tewandiikibwa, nga wetuba nga era tugisoma tuyunga wabula tuba tuyimirira tetugisoma. Bwobanga oyimirira ku kigambo bait, bait ogisoma nti baitin, la ogamba bait, oyimirira ku sukunu, kitegeeza nti yo tanwini tekola ki? Tesomwa. Bwobanga oyunga bait, bait, nebanga yadama baitun, ng'ogenda kiyimirako ga bait. Qul huwa Allahu ahadun, oga ahad, togisoma senga oba ogenda kuyimirira. Wabula oba oyunga ate awo ogisoma qul huwa Allahu ahadun illahu samad, ogisoma. Era nga olaba ne bw'ebeera ya fatha baitan, bw'obanga ogenda yimirira togisomoka baita, owanvuya bwanvuya maddu al-iwad, nga bwe tujja okulaba mu misomo gyaffe ejijja insha Allah. Walinuni sakinati wa tanwini binisbati lima yati ba'dahuma min alhurufi alhijaiyati arba'atu ahkamin. Nuni ya sakina ne tanwini ebyo ebibiri bye tulabye obulungi, betegedde nuni sakina ne tanwini, mu mbeera senga biba bizze amakulu nuni eyo nejja oba tanwini nejja, oluvannyuma lwayo nga waliyo ennyukuta emu ku nnyukuta ez'Oluwarabu, tugisomera oba tuzisomera nuni sakina ne tanwini mu mbeera za mirundi 4. Tugate nsoma nuni eya sukunu oba tanwini mu mbeera za mirundi 4 senga mu maaso gaayo waba wazzeeyo, oba senga mu maaso g'ennyukuta ezebbiri
either nuni sakina oba tanwini nga wazzeeyemu ku nnyukuta ez'Oluwarabu, nsomera mu mbeera za mirundi ena, ngisomera mu mbeera za mirundi ena. Kiba kitegeeza amateeka agafuga nuni sakina ne tanwini gali amateeka ana. Amateeka agafuga nuni sakina butya bwe nsoma nuni sakina ne tanwini gali ana. Etteeka erisooka al-izhaaru, etteeka eryokubiri al-idghaamu, etteeka eryokusatu al-iqlaabu oba al-qalbu, etteeka eryokuna al-ikhfaa'u. Era insha Allah wa fima yali bayaanu kulli hukmin, tugenda kubeera nga biiznillah tunnyonnyola buli hukumu, buli tteeka. Ng'era olwaleero insha Allah tugenda kulaba ku tteeka erisookera ddala lye bayita al-izhaaru. Ebintu bino bitawaanya abantu nga tusoma Qur'an ey'ekitiibwa olw'ensonga tuba tetumanyi, naye buli w'omanyi ekintu kiba kyangu okubeera ng'okikola mu butuufu bwakyo. Oluusi tusoma Qur'an nga tetumanyi oba ategereka, nekikuleetera oluusi okukola ensobi nga naawe kennyini tozitegedde, naye kasita otegeera ekintu n'omanya nti nkimanyi kiteekeddwa kukola bwe kiti, ebiseera ebisinga kikuleetera okubeera nga weewala okugwa mu nsobi eyo oba ategereka. Tugenda kulaba al-izhaaru. Ekigambo al-izhaaru Abawarabu mu lulimi lyetteeka erisooka butya bwe nsoma nuni sakina ne tanwini ng'esinkanyemu ku nnyukuta ez'Oluwarabu. Embeera esooka mwe ngisomera gye bayita al-izhaaru oba ntegereka. Al-izhaaru mu Luwarabu kitegeeza as a language. Abawarabu bakikozesanga before nga n'emisomo gya tajwid teginnajja. Mu Luwarabu ekigambo izhaaru kyaliyo, naye bakikozesanga al-bayaani, okunnyonnyola oba okwolesa, oba al-wuduh, kibayita al-bayaani. Al-izhaaru lughatan huwa al-bayaani, kwe kwolesa. Tugamba nti tulinayo omwoleso ku ssomero, kiba kitegeeza abayizi byonna byonna bye ba practicing bagenda kubyolesa mu maaso gaffe tubirabe, tewali kye bagenda kweka, tebayita okwolesa. Bwe nga yolesa ssente zo z'olina kitegeeza zonna ogenda zijjayo mu nsawo ozikasukaawo ozoolese ffenna tuzirabe. Kibayita ki? Kibayita al-izhaaru, okwolesa oba ategereka. Wastilahan, ate basomi ba Qur'an ekigambo kino izhaaru bakyeyambisa batya ku mateeka ga tajwidi oba amateeka agafuga ensoma ya Qur'an. Bagamba ikhraaju kulli harfin, kibayita izhaaru kwe kufulumya buli nnyukuta min makhrajihi, mu bufulumiro bwayo, min ghayri ziyadatin, nga togyongeddeemu fi ghunnati al-harfi al-muzhari. Kwe kubeera nga ofulumya ennyukuta nga togyongeddeemu kinnyindwa mu nnyukuta eyo gy'okoze eki, gy'oyingizzaamu oba ntegereka, mu nnyukuta eyo gy'oyingizzaamu. Kwe kwatula ennyukuta ng'ogijja mu bufulumiro bwayo. Nnyukuta ki wano gye twogerako? Nuni oba sakina, nuni sakina oba tanwini. Kwe kwatula ennyukuta ya nuni sakina ne tanwini ng'ogijja mu bufulumiro bwayo nga togyongeddeemu kinnyindwa, kubanga yo nuni sakina oba nuni yonna yonna nuni either sakina oba tanwini eteekeddwa okuyita mu nnyindo, kuba tukimanyi bulungi obufulumiro bwa nuni ku lulimi tarafu lisaani n'ennyindo. Seeteekeddwa okubeera nga eyitamu ennyindo oyagala toyagala, naye ennyindo eyo eteekeddwa okubeera nga ntini mu kiseera senga oba ogenda kubeera ng'ogyolesa. Nabwe kityo kye bayita al-izhaaru, kwe kwatula ennyukuta ng'ogijja mu bufulumiro bwayo, bwe buli obufulumiro bwa nuni enkomerero y'olulimi n'ennyindo oba ntegereka, naye nga toyongeddeemu kinnyindwa. Kugamba totaddewo kinnyindwa ky'amaanyi, kikyategeeza okwongera mu kitegeeza ekinnyindwa bwe kiri. Yes, ekinnyindwa bwe kiri kuba ennyukuta ya nnyindo, naye ekinnyindwa ekyo toyongeramu oba ntegereka mu nnyukuta eri gy'okoze eki, gy'oba obulizzaamu nuni eyo eya sukun oba tanwin, toteekawo kinnyindwa oba ntegereka. Hurufuhu tujja kulaba example zongera okujjayo biiznillah kye tunnyonnyodde. Hurufuhu ennyukuta
ezireta izhar, ennyukuta ezireta okubeera nga nuni sakina eyo oba tanwini njolesa zeziwa. Kubanga nuni sakina oba tanwini, nuni eya sukunu oba tanwini ozisoma okusinziira ku nnyukuta ebezze mu maaso gaazo. Oba tegereka, osooka kutunula mu maaso gaayo n'olaba nti waliyo nnyukuta ki, n'olyoka olamula oba n'olyoka osoma nuni eyo eya sukunu oba tanwini. Ennyukuta ezireetera nuni sakina ne tanwini okubeera nga tuzolesa al-ahrufu al-halqiyatu as-sittatu, zennyukuta z'omudookooli omukaaga. Wahiya, era ze zino al-hamzatu, hamza wal-haa'u, ennyukuta z'omudookooli. Twaba ntandikwa y'eddookooli wavaayo hamza ne haa'u, makati g'eddookooli wavaayo ayinu ne haa'u, ku nkomerero y'eddookooli wavaayo ghaynu ne khaa'u. Kati ennyukuta ezo omukaaga, hamza ne haa'u, ayinu ne haa'u, ghaynu ne khaa'u, nnyukuta zireetera okubeera nga nuni sakina weba ezisinkanye eyolesebwa, yeeyoleka oba tegereka tujolesa. فإذا وقع حرف منها بعد نون ساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا في كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقيا. Senga ennyukuta ezo, emu ku nnyukuta ezo omukaaga gwe tulabye okuva mu ddookoli ejja mu maaso ga nuni sakina ne tanwini sawaa fi kalimatin, nebanga biri mu kigambo kimu nga nuni sakina esinkanye nuni sakina esinkanye, kuba ate tanwini tebisobola kuba mu kigambo kimu. Nuni sakina ng'esisinkanye ki, ng'esinkanye emu ku nnyukuta ez'omuddookoli nga biri mu kigambo kimu, tuba tulina okwolesa. Nebiba mu bigambo bibiri, nuni sakina nesinkana tanwini, nuni sakina nesinkana emu ku nnyukuta z'omuddookoli, era tukola ki, era twolesa nga bigambo bibiri. Amakulu kasa sisinkane, either sisinkanidde mu kigambo kimu oba sisinkanidde mu bigambo bibiri, twolesa. Obutafaanagana ku tanwini, kuba yo tanwini ate yo tesobola kubeera ebeera mu bigambo bibiri. Kuba mujjukire twagambye tanwini ebeera ku nkomerero yaki y'ekigambo. Kitegeeza ennyukuta eri ey'omuddookoli eteekeddwa kubanga yetandika ku ntandikwa y'ekigambo ekiddako, kitegeeza tebisobola kuba mu kigambo kimu. Tukategedde tanwini tebeera mu makkati ga kigambo, twakyogedde ebeera ku nkomerero yaki ya kigambo. Kitegeeza mu kusisinkana tanwini, mu kusisinkana emu ku nnyukuta zino ez'omuddookoli eteekeddwa okubeera nga esinkana ennyukuta eyo naye ku nkomerero y'ekigambo, ng'eri ku nkomerero y'ekigambo, ng'ekigambo kiri ekitandika tekitandika n'emu ku nnyukuta y'omuddookoli. Tutegerekesa bulungi. Kitegeeza nti yo tanwini eteekeddwa kubeera mu bigambo, biteekeddwa kuba bigambo bibiri. Wabula ate nuni sakina kisobola okubeera ekigambo ekimu, kuba yo nuni sakina eteekebwa mu makati g'ekigambo ne ku nkomerero y'ekigambo. Wabula ate ye tanwini eteekebwa ku nkomerero y'amannya gokka. Are we together? Sheikh agamba nti wala yakunu illa fi kalimataini, tanwini yo tewabeera izhaaru ku tanwini okuleka mu bigambo bibiri. Tukitegedde bulungi. Wajaba al-izhaaru mu mbeera eyo, awo tuba tuteekeddwa okubeera nga twolesa. Wa yusamma izhaaran halqiyya, era neyitibwa izhaaru ey'omuddookoli, kuba ennyukuta ze tuba twolesa za muddookoli, kyova olaba eyitibwa izhaaru al-halqiyya. Ennyukuta eziba zigireetera okwolesa si yo gye tuba twolesa, ennyukuta ezigireetera okubeera nga eyolesebwa nga tugyolesa za muddookoli, kyova olaba nti okwolesa okwo tukuyita izhaaru al-halqiyya, okwolesa kw'omuddookoli. Wadhalika ebyokulabirako nga mu kigambo yan'auna, yan eteekeddwa okuyitako mu nnyindo naye tetugirwisaayo. Togamba yan ojolesa naye eteekeddwa abamu baga yan netawulikika bulungi oba ogimye obufulumiro bwayo obw'omu nnyindo. Gw'oyagala okujolesa olowooza nti kyokola kituufu, n'ogibba n'ogitema
naddala abasinga naddala nga bajimiryako alhamdulillahi rabbil alamin alalamin min nayagala ajolese kuba ya nuni ajimiriddeko naye tewulikika alalamin ino wulikika ekinyirwa kyayo ino kifuna naye nga kitini oba tegereka tayib yan'auna rasulun amin rasulun run olya eyolesebwa lwakubanga maaso wazzeeyo ki hamza emu ku nnyukuta ez'omuddokoli wayanhauna olya wayanhauna walikullin qawmin olyange eyolesebwa man amila hakimun alim min hasana ghafurun halim runha olaba tanwini yebera ku nkomerero ya kigambo bitegeddwa okuba bigambo biri mu tanwini min ghillin abamu no bakola ensobi naddala ku ghayini kubanga waliwo ensomba zonna eza qur'ani tukola idhharu senga mu maaso gayo wabeerayo yani kanu faida bya qiraati tetuyingirayo nnyo naye tulina okwegendereza olw'ensonga nti kajja mu butonde bw'omuntu akasika naye nga gye kali mu nsoma za qur'ani naye tulina okwegendereza bwe tuba tusoma ensoma ya imamu hafs ensoma ya imamu abu jafaru min tariqi durra mwe muli ekinyindwa min ghillin abu jafar min ghi tukola ikhfa azizun ghafur kati omuntu ate asobola okusoma ensoma ya imamu hafs ne kamujjira nga tamanyi nakumanya naga min ghi nayagala oteekawo ekinyindwa ebansobi oba ntegereka olina okubeera nga oyolesa noga min ghillin azizun ghafur min khayri ne mukha of course imamu abu jafar mughayini ne khau akola ikhfa naye era n'ebigambo eno bwe tetujja kugenda yeeyo umumatan abali mutakhasis mu nsoma ya qiraati abasoma ensoma za qur'an ebyo abayizi babitegeerera ddala biidhnillah min khayri twolesa ennyukuta ezo oba tegereka yawma idhin khashia nabwe kityo tugambye okwolesa kwe kusoma ennyukuta ya nuni sakina ne tanwini nga sijongera mu kinyindwa nga nisomanga bweteekeddwa okubeera ng'esomwa oba tegereka senga eba esinkanye emu ku nnyukuta omukaaga ezifulumira mu ddookooli oba tegereka alamatu lidhaaru fi dabti almushafi alsharifi akabonero akatulaga nti waliwo idhaaru waliwo okwolesa kwa nuni sakina ne tanwin mu qur'ani y'ekitiibwa kabonero ki علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف في وضع رأس الخاء من غير نقطة هكذا أكبونيرو أكتلقى إظهار النون الساكنة من القرآن أو من فالك يا قرآن يشتيوا وكبير أنك باتك أكتوك خاء وباتك أكتوك خاء بابي أنك بكتك وقلق النكتة nga tekuli eki tekuli katonyeze akatwe ka khawu kyabategeeza ke kabonero ka sukuni olaba nuni buli bwe tuwolesa nuni yonna oba ewali okwolesa kwa nuni sakina ku nuni sakina eyo baba bateekeddwa okubanga mu qur'ani bagiwanika kabonero ka sukuni ali okegendereza buli ewali idhaaru nga tuwolesa nuni sakina nga tujatula ku nuni eyo ebe ewandikibbwako ki akabonero kaki akabonero ka sukunu akabonero ka sukunu bakajja katwe ka khaw akabonero ka sukunu bakajja katwe ka khaw kati fe tusobola okugamba nti akabonero konna ka sukunu kasita kajja ku nuni asakina ne bateekerako ddala akabonero ka sukunu ako
omanya bumanya nti awo oteekeddwa kukola ki? Oteekeddwa kubeera nga oyolesa. Oba ntegereka? Wa alamatu idhaaru tanwini tarakubu alharakataini hakadha. Ate akabonero akakulaga nti waliwo idhaaru nga kirimu tanwini, nga waliwo idhaaru ya tanwini, kwe kubeera nga bawandiika obubonero obwo bwa tanwini nga buli bubiri, empeerezi nga ziri bbiri naye nga zikwataganye, baziwandiika nga zikwataganye. Oba ntegereka? Baziwandiika ng'emu eri ku ginne waayo nga zikwataganye nga tezeesiŋŋaanye, nga kugamba tezeyisiŋŋanyizzaako, nga buli emu eri ku ginne waayo. Awo omanya nti neeyo tanwini oteekeddwa okubeera nga ogikola ki? Nga ogyolesa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.